Okay, neyanziza kyaliko kyali Shafik Luwanga eno Fit Media. Njaga tunzikene ensonga ya Muhammad Ssegirinya. Mbaka abadde omubaka wa Parliament North. Neno zinika tufa. Tanava kwali. Nzikana weri akyali mulwadde yagamba akomawo. Muhammad yali ayagala kawe. Naye okay, ebyasobola kubanga bikuwaawo. Twagala tunzike ensonga nga tutunzika wetu. Ndagano ki abanno osubiddwa gye mukola ne gavumenti okuteera tewaliwo ndagaano ekolebwa kujjako omutwego bwe gukweyimirira ne bakulimbalimba n'olowooza twayingira naye ekintu ekisookera ddala nsaasira era nziramu okukata ebigambo byange kuli abannayuganda bannange endala n'ezexcellensi okukata ku famire ya Ssegirinya Muhammad kubasaasira naffe bannakayempo okwongera okwerumya n'okwesaasira olw'okutulwako omubaka waffe abadde akutte omumuli gwa Parliament North. Ekituufu kiri nti Honorable Ssegirinya teyayagalirako obubaka atuuse kufa nga musajja waffe tatereddeeko mirembe nti ali awo anyumirwe ensonga z'obubaka. Ekintu ekyokubiri nze nja kukaatiriza ensonga waliwo omuzungu kye bayita good governance and rule of law. Good governance and rule of law ekintu ekyo kintu kikulu nnyo mu ggwanga lyonna zonna teri nseekula nga tebatunudde concept eno. Bwe tuyogera ku good governance and rule of law oyogera ku constitutionalism noyogera the three arms of government. Three arms of government oyogera ku ssiga eddamuzi, essiga erya parliament n'essiga erya executive. Oyogera ku good governance. Kati bw'otunya mu Uganda yaffe ekituufu omubaka Ssegirinya yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye obulwadde bwa Ssegirinya Muhammad is bad governance in this country. When you get bad governance, mba ntegeezaako nti Ssegirinya yatuuka mu mbeera eryamukoza mukomera nga si birungamu. Njagambuuze ensinga ebitoko kibireke okkaanya n'enobyanuli okkaanya ne Honorable Nyeko Honorable Kyagulanyi Lord Mayor Elias Lukwago SG nti gavumenti ya General Museveni nzikaanya n'omubaka Muwanga Kivumbi ayongedde n'akyogera nga tuli mu muzikiti wa Mbogo. General Museveni, you have killed Honorable Ssegirinya Muhammad because of your bad governance and selfishness. Yes, lwaki ngamba bwe ntyo bad governance eri mu ggwanga lyaffe. General Museveni alowooza nti Uganda alina we yaligula. Nze nange ndi wano Ssennono Juma sina we nasayininga kubeera mu Uganda. Nazaalibwa nga ndi muki nga ndi mu Uganda. Sina we nasayininga njagala mu Uganda yenna abeera nga yensi nasayininga wano okubeera mu Uganda. Kitegeeza wazaalibwa mu ggwanga ng'olinako eddembe, olinako omugabo, olinako buli kimu gwanga wazaalibwamu. Naye bw'okeera ku makya n'ofuga abantu nga kyoleka n'omu akola ki akuvuganya. Museveni bwe yakeera ku makya n'avaayo n'agamba nti by 2016 oba by 2020 twogenda kubaawo kibiina twogenda kubaawo kikola ki kimvuganya. That statement means a lot to those people who are wise. Ogamba nti ogenda kubeera wanvuganya. Nze nagamba odinga tuno ku program naye kugamba nti tuwagira ttiimu z'omupiira zepali ya Liverpool naye ng'oyagala okusanyawo ttiimu ya Liverpool genda ku akademi ya Liverpool ogisaanyeewo. Kati gobokera ku makya n'otandika okutta abakulembeze mu bukodika okutta kwa njawulo. Waliwo gwe batta nga bamuwadde ssente nga mpuuga died by money. Waliwo gwe batta n'agenda mu ntaana oba kitegeera. Kati mpuuga is dead because of money. Honorable Ssegirinya Muhammad, he died because of poison. Ssegirinya naye bamuwa ku ssente. Sinaako bukakafu nti oba ku ssente badde bamu. Sinaako bukakafu sijja kugamba. But he was poisoned. Bw'otunuulira Ssegirinya musajja wattu kyekiri kyenkugambye nti bwetuba ne good governance mu nsi bwetogera ku good governance mba ntegeeza independent of the three arms of governance. Ssegirinya baatuka oba wa bail omulamuzi Victoria oba erinnya erirangira n'atuka okuba wa bail oba kitegeera ekintu ekyo ne batuuka bamuwadde bail afulumye ne bamukwata. Ebyo nabyo Uganda abikola ki? Kati bw'ombuuza ani amusse anaabeera amusse. Olw'ebijuma neyanzisa olw'ebotwaha webale kutwegattako sigenda sobola kuwa wakadde kabuuza kuba n'omutono naye nja kusiima ottuuka ekiteefu. Okkaanya n'abadde boogera ku lunaku lw'eggulu ddala abadde mu makomera
ababadde mu kkooti nga looya we Erias Lukwago n'abalala nti kituufu gavumenti ya General Museveni yesse Muhammad Sseggirinya. Sikkaanya nabo lwansonga zenange singa mpulira byogere nga ngalabi yannyanzi ega sijja kugenda n'ebigambo byogere sinja kugoberera bulamu bwa njagala nkubuuze kino tulabe abakulembeze nga babiri wamu n'omuntu omulala wadde abalala bayizi batebadde mu kamera. Twalaba Haji Hussein Janja, tulabe Muhammad Sseggirinya, twalaba omuyimbi eyayimba toka kabalabala Adamu Lwanga nga balwala ebintu ebitategeerekeka bamaliza budde obulamu bw'ensi. Omubaka Nambooze abakireke embeera emuyisiza Sseggirinya. Mbaka Shabi Malende tumulaba, Salome Erias Lukwago n'abalala tubalaba nga badduka okugenda okuba nga bafuna eddagala wamu ne treatment ez'enjawulo. Ebyobufuzi bwe bityo ebigenda otambulanga ajjayo omutwe gwe bafunika. Ekisooka ye Nambooze tumuggyeko then tuwoze kuba n'abalala abasigadde. Lwaki Nambooze yalwala hydrocotomo obulwadde tebuliiyo paka zibendika kasanti Nambooze yalwala obulwadde ne bamutwala eweeyo ne bamujjanjaba ne mutega naye polo yafeera okulwala. Nambooze yalwala mugongo sifuddeeyo bwegenda onoonyeza obulwadde bwa Nambooze obwolaba. Nambooze sagala namwogera ku topikisi ya Nambooze tubadde ku Sseggirinya ne bano booleese nti abalwadde balwana naye so tukkirize nti abantu bamenye bangi. Tulete bano abasatu. Tulete Hussein Janja. Tulete Muhammad Sseggirinya. Muhammad Sseggirinya yalyako obulwadde bwa skin cancer wabulyako nga n'ebyo tebinnabaawo byonna. Tuganze ndowooza waliwo kye bayita natural diseases olwawo ne natural death. Ezo endwadde z'abantu zetufuna mu mbeera endala n'okufa okutuukako mu mbeera ez'enjawulo. Tokkiriza nti bwe yali mu kkomera waliwo ekyeyongerako. Kati ekyo kibadde kigenda kujja lwendo waka olinga abadde ambuuza njogera ekyoyagala naye singa waŋŋambye nze njogera ekyange era ekyange kiri nti Sseggirinya yakola nnyo eruuta of politics kwegaza yazannyazannya nnyo n'afa ku level emutwaza mu kukomera n'afuna stress life era twagambako emega nti obulamu bw'ekkomera bubi. Kati Sseggirinya ebintu bye yakola wuyo yamaliriza ttanafu betuyita ba political enemies yamaliriza ali mu kukomera era the end results ebirwadde ne byeyongera kuba ne mukoyo osobola okufunirayo ebirala ebirala okakkana ng'obulamu bugenzi. Kati ye Kaaso ndaba nekkanya alinga alina ekintu ekyayagala okumbuuza ye kye yayise endowooza oba neegirigenza ayina engeri gye yakireseewo simanyi obanga because of government is what naye mbadde saagala omulowoolezi naye nze kati kyenjagala otunulira kiriwo ekiti ti Sseggirinya muyizi political run yafuuka nnyo political doll yafuuka nnyo ddole ey'okuzannyisa n'amaliriza ng'afunye ebizibu kye nagambako the other time kupano negamba nti ye kennyini kyava mu kamwa ge singa namanya ye ne kiva mu kamwa ke kibasajja mmwe emundi bubi lwaki temutwala akafo kammwe byali bya rasita oba otegedde embeera kitegeeza nze kigamba nti erimu tebyogera nakugamba nti nze Sseggirinya ne we yasomera nali nsomera Kawempe hiyo ngero ye Pimbasi nga osala kkubo era nga mumanyi si Muhammadi inze nazaalibwa Kawempe okuva okujja eno fe twali ayino Sseggirinya bwenjogerako nti Sseggirinya yatandika olugendo luli omulenzi yava e Masaka ku musimanyi loole y'amatooke n'ajja atandika obulamu bwe loodi kansala n'ayiriba n'akola katema ne mukulayira ku masomero yatwalanga bannabyabufuzi ne bamubeerera w'amasimu omulodika naye levo yatuuka Sseggirinya bagamba n'ayita we yalikomye n'atuuka ekiseera nga Sseggirinya atoba okukwatibwa n'ateekebwako obwebijambiya nyinza obutabuuza ani yabimuteekako oba byavaawo Lwaki Sseggirinya mubona bonna bye basinga ojjiwa omuliro nze nkugamba my view egamba Sseggirinya became a political doll yafuuka ddole y'ebyokuzannyisa ey'ebyobufuzi n'amaliriza nga Sseggirinya mwana obulamu bwe bugende naye nzikiriza nga mberekano nti mubulamu bwa Sseggirinya ekisinga obukulu kwegaye ne strategy ye bantu yali temalaayo bulungi strategy ye yali ya kwegamba woyo ate bawoyo bafa maawe ne bamwambala amatayo ogula omusajja bo bantu bayita babanja nabo bannamulindyamu ekyo gwokyogedde ne kwega strategy ya Sseggirinya otherwise yali temalaayo yamalize emuleetedde kangende wajaki kansala tubi obulamu bwa Sseggirinya awangayidde Kawempe tesigenda kubuuza oba kituufu General Museveni gavumenti ebali mabega waaki
naye tukirize nti abannabyabufuzi balagajjalira obulamu bwabwe. No, just kyembuuza kiri bwe kiti ojje mu byobufuzi ogenda kweyiwanga ku nguudo kaŋŋambe nti waliwo ekitabo si naye nyagala manya munnabyabufuzi alina kukomawa obuzibu bwe tulina kubanga wetulo lya Mubaka Muhammad Sseggirinya ezimu ku nsonga lwaki bamutunuulira nnyo ndowooza yakola nnyo okusinga ku balala. Tukirize nti waliwo abanyiiga ate nga balina munnooko mwennyini. ekyo sikirinaako mukakafu naye ngenda kuddayo ku statement gyebadde ntandise nayo nti obuzibu bwe tulina mu Uganda ye bad governance gye tulina comrade yayogeddeko. Wofuna example y'ensi endala ezikulaakulanyeeko. We've not been hearing cases, scenarios whereby okubeera mu opposition oba wazza busango. Kyetulina wano mu Uganda. Wano mu Uganda obeera mu opposition oba wazza busango. Nti n'ekituufu lw'okyogerako oba okoze ensobi. So bwe buzibu bwe tulina oba bwe tufeesinga ffe abali mu politics wa mu Uganda ate nga yenkyukakyuka gye twagala luleetawo kubanga tetulina ddembe ffe abali mu opposition kubanga omanyi wojja n'oyogera which you have to actually do. Walaba ano recently omwaka oguwedde we twalina march to parliament abavubuka we twateekayo demonstration. It was actually a peaceful demonstration okulwanisa buli bwenguzi. Waliwo 1 million march yali 1 million march yali ekima police. So n'olaba nga tuvuddeyo okuteeka eddoboozi lyaffe okulwanisa obuli bwenguzi ng'abavubuka tukikoze peacefully naye lwalaba results ezaavaamu nti bannaffe bangi abaasibwa amakomera bingi ebyabeerawo. Why? Tewaliwo musango naye the government we are having right now oba ozizza musango obeera mu opposition oba okwogerako ebituufu. So that is the challenge we are having right now in politics. Abantu bavudde batya mu opposition okudda mu gavumenti anti yenkyukakyuka gye tugenda okuleetawo naye fire by force. then awo kyetwabuuza strategy ebiriddawo. Strategy tukirina nga comrade wange we yayogedde bulungi tugenda mu revolutionary election ekijja kijje kama mbaya ni mbaya twagala enkyukakyuka mu Uganda. Neyanziza donabotwa eddakiika zigenda kunzibwa era nkwebaza okutoka ekiteeteezi. Muhammad Sseggirinya bwe twadde ono lunaku lw'eggulo twagenza okuvaawo nga tunabakakasa nti kituufu tebadde wakakasiza naye yabadde mu ddwaliro oba yabadde omusawo ng'omuntu amanyi ebikolwa by'abantu n'abayaazi. ani yasesegirinya Katonda naye yayisiriza ku banno abakulembeze n'ejjeno Museveni ne Kinaale. Nuku ekiyingiramu ekyo Nuku ekiyingiramu ekyo Nuku yajja mu kitunda kaadi nga Muganda waffe alina okunoonya butaba bayita mu mbeera eyo ayite ku kidandala n'abalala era muganda waffe amu ne Geno Sale ne Geno Muwoozi bebamuwa ssente ezimuviiriddeko ebizibu mu kutuuka okufa. Muganda waffe Sseggirinya nasaba Mukama Katonda naye tuvumirira enkola y'abakulembeze ba NUP. Tuvumirira enkola y'abakulembeze ba NUP okuvangayo ne baleka abantu mu buzibu ne balabanga omuntu amaze okufa bo ne bajja beefuula abadde bamwagala ennyo kubanga babala ekiddako. Abakulu abo babala by election egenda okubeera ekaweme.
abakulu abo Katolobwama bamala okufa bayanguwa mangu okuyingira wa Katolobwama naye omuntu yasinga okusojjanya Katolobwama yali Kyagulanyi Ssentamu yamusojjanya okuva mu buyimbi mpaka mu parliament era omuntu asinze okucunya Muhammad Ssegirinya abadde mwogezi wa kibiina kya NUP omumyuka w'omwogezi w'ekibiina abansabye empumulemu abali ku kamera bansabye empumulemu kampumulemu katono nzije waliwo Enefik Media. Okay, neyanziga mujja tusanywa muko onabitwa wanjisebo waddo kyambuulira Alex Waiswa Mufumbiro omwami oyo simanyi oba musezi era senga mbadde omu ku bafamire ya Muhammad Ssegirinya twali tulina kukwata mulambo oba mayiti kujuwa muganda waffe oyo Waiswa Mufumbiro amulye naye oyogerako nno yafa musonyi nayogera kyali kigambo kya Muhammad Ssegirinya nga yakatonya ku ttaka lya Uganda ngava mu kufuna obujja n'agamba nti oyo maama wange nsaba ne bajjanga ku mulambo gwange fune baafu y'enfuufu ogimuyire yagaana kwatula kigambo olw'okuba yali yakuzibwa nti muyiranga susu oba kazambi naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssente ezaava ewajje n'Omuseveni obutambi bulabo tewabulabanga amusonyiwa waliwo kye bayita okukaka Muhammad Ssegirinya nze gwe mmanyi oba gwe mbadde mmanyi ebikolwa bye ng'anyiize mbadde mbimanyi ebikolwa bye ng'asanyuse mbadde mbimanyi n'abantu babadde atera okuyitamu okumuzannyira emizannyo gye gyabadde asinga okwagala ddala ku online mbadde mbamanyi genda maaso n'ensonga nyo era nze be bakutte mayiti okugitwala ekavule natidde naye ne mmanya nti o abayaaye be bate bebakola boogera kirala ne bakola kirala kiki watidde n'abadde ndowooza nti ababiri eyabise neyasinza okulabikira mu kamera neyabadde atudde baati nga yeetegereza nti ddala kituufu afudde abantu abo nabadde mbasuubira okulya mayiti eyo kubanga baatugamba Ssegirinya yeerwaza baba nga abadde yeerwaza kati nga yafudde ne mumusika mumuleete ne ku kitebe mwagala mulambo Muhammad Ssegirinya bwe bamuntu okuva Yeruzira kanfuna information ngenda kujja kweyo ensonga information ezisamu bwendaba submission za muganda wange twaha bulwayogera ku Kyagulanyi bwayogera ku NUP olabanga ayina obusungu bungi eri Kyagulanyi Ssentamu era n'omulanga ayagana kaba bukaba temwagala baba wabula nedda sikuwabula ono ayina effitina effutwa enge eri ekibiina kya National Unity Platform ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yayogera si bituufu kubanga yemwe nyini omugenzi nga tannafa nsaba Mungu amusaasire byamusobako amugazize kabuliye amuteneremu ekitangaala gye tugenda okumutwala ku lunaku olw'Essande yemwe nyini yavayo n'agamba nabyogeza busungu okujjaho ng'ono akyali mu obusungu obwava ku ki no just kankubuulire fe owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba twegenderezenganye ennimi zaffe olulimi luno olulaba teruzitowa wadde kiro nga balupimye ku minzaani naye lusobola okuvaako ebigambo ebizitowa ne kiro omutwalo okkiriza nti kakati onaleko Ssegirinya omuganda wange kyenjagala okusaba n'abafollowinga Fik Media onaleko Ssegirinya omugenzi kati ye mwennyini yavaayo n'akiralifayinga ensonga eyakola ki eyaliwo kakati muganda wange twaha waba akyalina amalala gali agagobya sitaani mu ggulu nga naye akyakisimbyeko essira kyovola nkugambye nti omulaba ayogera nga alina n'amanya agasimba ng'ayogera ku Kyagulanyi tukkirize nti Waiswa byayogera byali bikyamu kakati Waiswa mutonde ng'omutonde ne Ssegirinya mutonde kyovola bayibuli etugamba simanya atakikola nka amukuba eki amukuba ejjinja njakubuuza muganda wange oyo ye waali awali kirini mu bukulembeze wabadde akulembeze kitegeeza Waiswa kyeyakola yali kirini era beesootinga Ssegirinya n'avayo n'agamba nze mbijjeewo neyanziza obadde ogenda mu komera Muhammad Ssegirinya olwateebwa okuva Eruzira yali Nusifa Nakato gwe baayitamu n'atuuka okudaalira Muhammad Ssegirinya nti abadde yeekoza era Eruzira abadde ku nkoko ng'alya lwaki si gwe baggalira Kyagulanyi bamuggalirako obunaku bubiri n'akuba enduulu yenna yavaayo n'okuwonyera yenna n'ajja wano n'atulima nze bankubye amasasi n'ayambala engatto ya kilo 8 anti laba fitina gy'olimu
ebyo ebintu ebyokudda ku bulamu bw'abantu nga gwa kantu bakubako kati ya gas katono kati ne kakalabulako katono nnyo bekati n'okwata emiggo n'otandika n'okuwagala okukola ebiraamo n'otandika osimbisa abantu layini omwana wa muno n'abeera mulwadde muyi ng'ensi yonna eraba abantu abasukka mu mutwalo nga baamuwa akalulu ng'alina na tikiti yo nga ne tikiti wagimuguza sente n'otamwawo mukisa kufuna bujjanjabi akomewo abeere mulamu goyogerako okuba nti yadde mukyamu mu bulamu bwa Segirinya mu bulwadde bwa Segirinya yasaba singa afa ayogerere saawezi omuntu eyali badde omutuufu okwogerera ku mulambo gwa Muhammad Segirinya ng'ogyeko abafamily oyagala singa Segirinya okwagala amwogererako oyagala nteese bibyo oba byange ati bonna oyagala okuteesanga okusaba Segirinya omuntu eyali badde omutuufu okwogerera ku mulambo gwa Segirinya singa obwenkanya bubaddewo ng'ogyeko family ya Muhammad Segirinya wamu ne maama yali badde Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central yakolaki eyavaayo n'akuba omulanga eri bannansi nti muganda waffe omubaka w'e Kawempe Katonda ayagala mujjulula tukole buli ekisoboka alwanirirwe obulamu bwe bukoleki abo ne bamuddako ne bamuwogerera buli kigambo ataaswa obulamu owokubiri yali badde ow'ekitiibwa Masias Mpuuga eyavaayo n'akkiriza okwetowaza n'asobola okubagayininga okuteeseza omubaka asobole okuteebwa naye wamulayo yabadde yebwalabwala ng'ava e Rubaga kakana nze nkubuulire mu bulamu olinawo okukkiriza nti akusinga akubya gw'okutte kiri kyali kiragira okuva eri obwakabaka bwa Buganda nti amaanyi tegalya mukkirize mwetowaze muteese abantu babate Kyagulanyi n'ayisa mu katikkira amaaso n'amunyoomola yenna balina bati era okirangibwa ow'ekitiibwa Mpuuga bano bonna okulimba nti 5 bamulanga ensonga 3 esooka kwagala kuvuganyanga president wa NUP okuva mu kukola G20 ekyokubiri kwe kuvayo kuteeseza abasibo mwali Muhammad Segirinya ne Sewanyana ng'ate omukulu yali akikozesanga okunoonya ssente n'okugaggawalirako muti abantu baffe kati mwavu balindwa ssente olwedi yali amaze okugaggawala ate mwavu ki era mu bantu ensonga ey'okusatu eriwo erangibwa ow'ekitiibwa Mpuuga yeey'okubeera nti yali abantu bamukkirizaamu mu ggwanga Uganda ne mu Parliament ng'omuteesa ow'enjawulo naye kankugambe kino era kyosembyayo mu ggwanga bw'oyagala okufuuka polopooti ofundikira nga polopooti bwe yafundikira nsaba okutegeeza abakulembeze ba NUP nti nga Kyagulanyi baayagala obulamu bwe omukulembeze wa NUP n'abaana baffe oba bazzukulu baffe beetaaga okubeera abalamu njagala nkubuuze soka olirize ng'omwogezi w'ekibiina kya NUP baayagala obulamu mu fumbiro n'abaana b'abantu be baagala njagala nkubuuze kino oli musajja wa FDC ddala FDC efiiriddwa yafiirwa mu Rwanda yalwala nga bw'olaba gundi bwe yalwadde era naye teyafiibwako totale era abamu ku baamuyamba mwalimu ajaluna mu biro ne batuuka n'okumukolera kawoshi bamujjanjabe bano bajjanjabe ku Segirinya gwe kiki ekibiina kiwandibadde kati obuwulira okusobola okuba nga batandika okufa ku bantu tebafa ku mulwana kakati oyawulanga ekibiina n'omuntu Adam Mulwana no complaininga kwe konna nga mulamu ta complaininga konti FDC ne FDC yamuyamba ya complaininga lwa muntu kuba ye yaliwo ku lwa muntu kino kitwogerako eno property ya kibiino oli alina ticket ye kibiina nga buli mwezi bamutema kakadde ne kajja mu kibiina bova kakadde ke bamutemako yagula kadi bova ku kadi je yagula alina abantu be yakunga baleta sente mu kibiina bova ku ekyo alina sente ziba mu iPod ku luwe okitegedde kati kyenjagala osembayo nakyo ng'ofundikira oba ng'oggalawo nzikiriza kano nkamaleyo mpita wano okusaba abakungubazi okusingirira abafamily ya Muhammad Segirinya abantu bano babawaliza okumenyawo n'okwetondera family ya Muhammad Segirinya n'abantu b'e Kawempe kubanga bano kye bali mu kubala kati si lwakuba nti banyoleddwa era kasembeyo ne kano kutoka mpa ngenze wa Hajati uguno sembyayo bumeka Hajati nsaba wonzike ku nsonga eyo yennyini
nkwa edakiika age mukwa n'eddakiika 3. omwami ono alina obusungu bungi omutidde era omuwulira owulira obusungu byayogera si mazima si bituufu abyogeza busungu Mutuwe bituufu. obyogeza busungu Muhammad Segirinya so okanya twagala kubaako nakyo commenting saagala kwongerako kintu kyonna oba commentinga kubanga si akkiriza nti bituufu. Omwogezi w'ekibiina yennyini. dakiika emu just nze nja kugamba bugambi nti mwana obulamu bwa Segirinya era si kiru kwegabwa yayita we yalina okukoma. ensonga yatwaha okanya nazo nagambye nze ndowooza yange nagikuwadde sonyiza obutakkaanya natwaha nsonga ze era mbadde saagala nnyo kuwa supplement ku nsonga ze simu abwana Juma. Naam. Akati muganda wange nze nga maliriza n'ebigambo byange okusooka nebaza abagobera Fake Media n'ekintu kyensembezaayo ddala in 1789 waliwo enkyukakyuka yali mu Bufalansa. Enkyukakyuka yali mu Bufalansa yajjako omukulembeze gwe bayita King Louis the 16th. Kabaka oyo one time yagamba Abafalansa everything is legal because I wish it. Era olunaku lumu n'abagamba nti I'm the state and the state is me. Ebigambo ebyo byalaga nti ze dictator mu Bufalansa. Era byaleeta Abafalansa okwekalakaasa. Maliriza n'ebigambo nti muganda waffe Segirinya yavudde mu bulamu bw'ensi eno. The concept of good governance. Twaha byayogedde okukanya nabyo. Twaha sikanya, twaha nze nakugamba nti twaha ina amalala. Agagobya sitaani mu ggulu. Aya namba mu Quran nga togenda kuyingira jjana olw'amalala. Twaha omulawo abakola submission ze eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abana obusungu bungi omuntu abana obusungu ku muntu abamuyinako efitina abamuyinako enge abamuyinako buli kimu. Lwaki yetakola byayagala? Ate biki? Twaha talina kyayinza gamba kuba wogamba wote ensonga ya Segirinya n'omwogezi waayiswa mufumbiro beesootinga because nabo batonde ng'abantu. Olwo nasooka ne wabako ekimuyitirirako ne beesonyiwa kubanga ekisooka bonna banjweji. Waligambye nti byaliwo. Kakati mutuluba eryo. Biba byaliwo eyo kati. Leka malirize Twaha gwomaliriza dda. Mpunzika nze nga ntegeeza bannayuganda. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatugamba bw'obanga wava mu ghetto osobola okuyimuka n'okiikirira ghetto. Bw'ova mu ghetto n'otuula n'abakungu. Nzikiriza nsembeyo ne kano fi. Mpaka wiiki ejja olunaku lwe lumu kawo kampi. Aba NUP balina okutegeera nti demokulasiya gwe tulwanirira omuntu wa ddembe obutakkaanya naawe mu birowoozo ne mu bigambo tekimufuula mulabe. Abantu abagamba nti twahayo kumadesa akuwabudde lwaki ebirowoozo byewa NUP tobiwa FDC neevaayo? Ebirowoozo by'empa NUP lwaki sibiwa FDC neevaayo? Kubuliwa FDC mbigiwa nebikola bwempa omukisa nze nteesa ekyange mpa omukisa nkabaleyo leka kuntemako enjakeerako kampe nkabaleyo kampe kasekendisatu mu mbeera ya demokulasiya gwe tulwanirira abantu bawe omukisa bategerere balina okutegeera tuleke kugira bwe bovaayo nojja nogaa nti gino Museveni mubi ng'oba mutuufu bovaayo nogamba nti tugeze Besigye mubi oba mutuufu kuba si gwe owagira be bavaayo ne bagamba nti Kyagulanyi wano akoze ensobi olwo ayogedde ekituufu n'aba mukyamu. Eyo si demokulasiya. Kyagulanyi muntu nga Twaha nga Besigye nga Museveni ne Kyagulanyi akola ensobi era yali ensobi yawaayiswa mu ffumbiro omukozi wa Kyagulanyi Ssentamu gwe yatuma amwatulire kubanga yembwa eboggolera maaso g'abantu kulwa Kyagulanyi. Hassan Musa Ametamale Henry bebadde nabo leo tetubadde na Honorable Kagame mu National Resistance Movement tetubadde na Honorable Kwizera naye ndowooza wiiki ejja inshallah tujja bba nabo. Honorable Kagame ensonga z'emyoga zimutwalaganya. Honorable Kwizera ate ali naye mu nsonga ndala. Mukama akunkumire beera bulungi.